okuzimba amasomero, okulongoosa ebyobulamu n'ebirala byonna. Obuzibu bwe tubadde nabwo mu disitulikiti y'e Mukono, twetaaga abasomesa, twetaaga abasawo, twetaaga n'abakozi. Gavumenti yateeka bbaani mu Uganda yonna, tetukyakkirizibwa kulikuruutinga abasomesa oba abasawo oba baki abapya, era ekyo bannaffe bagume. Ssente zokka eza weegi ze tuyinza okubeera nazo ze ssente ezijjuza ebifo ng'oba omukozi yafa oba yaritayiringa agenze ku pension, tusobole okujjuza ebifo ebyo. Ffe nga district council y'e Mukono abantu badde batunenya nti tuddire eyinza okujjusa district service commission, naye bannyabo ne bassebo ffe tetulina kyali kitulemye. Okusooka byonna nayagala okukola reappointment y'akakiiko akaaliko akakadde, naye era ne baayo abaakalwaniramu ne katasobola kuteekebwawo. District council neeyisa amannya 5 n'egaweereza mu Public Service Commission e Kampala. Service Commission n'etukola obubi bungi, amannya 5, amannya 4 n'ega-approvinga ne gaba inducted ne tugaba na appointment letter. Etteeka ligaabwe gaba amannya 3 basobola okukola commission. Naye n'okutuuka kaakano baagaana district chairperson gwe twabawa erinnya asobole okukulira akakiiko katandika okukola. Kati we twogerera tukubira omulanga bakansala bange mu district council eddako tulabe nga tuborrowinga services za district service commission endala zijje zituyambeko mu myezi 2 oba 3 tugabe emirimu eri abasawo, abasomesa, ab'ebyobulimu, ab'ebyobulunzi. Mukono district esobole otambula. Abalina enkaayana mu kooti n'ebizibu ebirala katubirekere kooti eri bitunuulira n'ebisalawo mu bwenkanya bwabyo. Ekyo kye tugamba nga district. Nga Faizo Juko kansala akikirira abavubuka ku Mukono Central Division ng'ate era ndi memba ku kakiiko ka Works and Security. Anjagala okubalamusako mwenna bannamukono okutwaliza wamu n'abakulembeze abakulembera ekibuga Mukono wamu ne President w'eggwanga His Excellency General Kaguta Museveni, mwebale ebyo mutuusako eri eggwanga. Olunaku olwaleero twagadde twogere ku nsonga y'amasomero, performance yaffe mu Mukono municipality okusingira ddala. Lwaki ntunuulidde nnyo Mukono municipality newankubadde district yonna weeri nti Mukono municipality mwensinzira ate mwenva. Tulina obulumi nti omulundi guno Mukono municipality wamu ne district yaperforminze bubi. Emabegakaawo Mukono tubadde tukwata ekifo nga tetubuuka kyakusatu, nga Wakiso weesinga Mukono ekwata ekyokubiri kuba Wakiso tekigisingangako, naye zitagwali omulundi gumu wetwagisingako. Naye nga tuddiisanya nnyo mu byenjigiriza, kyakusalibwa nti omulundi guno amazima gali nti twalabiseeko ne empitirivu Mukono. Naye nga ekizibu kya Mukono kyeki, bw'otunuulira ekizibu kya Mukono nja kukizzaayo wali eri nti District Service Commission. Bannayuganda ne bannamukono njagala okubategeeza nti ekibuga nga Mukono tekirina kakiiko ka District Service Commission. Tetulina basomesa mu masomero. Kitegeeza abasomesa tebasobola kufuna mirimu ne bajja ne basomesa abaana baffe. Nja kusaba nnyo akakiiko ka District Service Commission nga mpita mu Reverend Dr. Bakaliza Peter Mukasa kubanga ayisereba LC5 wamu ne nsabe n'abakulembeze ab'enjawulo abatuula ku lukiiko lwa Mukono District baveeyo balwana okulaba nga akakiiko ako kajja. Amasomero temuli tegalina basomesa, ne bwe tunabeera n'ebizimbe ebyenkana bitya nga abaana basobola okujja ne batuula mu masomero, ne tubeera n'entebe, ne tubeera n'ekyoko, ne tubeera ne materials zonna zonna ez'essomero, naye nga tetulina basomesa. Amazima gali nti Mukono District ne Mukono Municipality tugenda kusigala nga tuperforminga bubi. Ebadde pride ya Mukono mu kusoma, amazima gali nti egudde. Mukono ebadde esindisa abantu bayitirivu nnyo mu ministry ez'enjawulo ng'abaana basomedde wano ewaffe, ssaawa zakate bakyaliwo. Kino kitukoserezza ddala, kakino kituwa ekyokuyiga nti nga bwe tutandise okufuna repercussions zino eno ng'abaana batandika okukola obubi olw'okuba tetulina basomesa, tetulina abakozi mu masomero. Ssaawa yonna tukyeteekereteekere nti ne sectors zonna mu Mukono District zigenda kugwa.
abaana baffe emirimu gigenda kubula, bagenda kuba tebakola, tubasomesa naye tewali mirimu. Emirimu n'emitono egyandibaddewo abaana babeere nga bakola. Amazima gali nti akakiiko ka District Service Commission tekakola ki, tekaliiwo. Abantu bali mu ntalo zaabwe, bali mu ntalo za binafusi, balwana ani asinga amaanyi, ani asinga ssente, nze gavana, nze nannyini. So nandisabye bagamba nti awali omugenge tebafunyizaawo ki lunwe. So nze olunwe ndufunyizza, nsaba Dokita Reverend Peter Bakaluba Mukasa, musajja muyivu, gavumenti yamutwalako ebweru n'asoma n'emuweerera. Era bwe twogera ku basajja abayivu wano Mukono tomubuusa maaso. Nkusaba Dokita olwane ng'okozesa ekitiibwa kyo n'amaanyi go n'obuyigirize bwo. Akakiiko ka District Service Commission kakomewo, tufune abasomesa. Otunuulira amasomero gaffe emabegako tubadde nga tuli mu ntalo z'amataka, amasomero naddala aga gavumenti, tunuulira ntawo public nga balwanira ttaka. Genda wali esseeta RDC ndisaba mwebaza kuba yatuukayoko, bagezezaako okuzirwanyisa. Kati ebyo byonna bituleetera mu masomero gaffe mu Mukono okubeera nga tetukoze eki, tetuteredde kubasawaza. Kati ne bwogamba nti tugenda kuzimba administration. Don't engage in what? Kakati mwagala kuntwala mu security committee ya UNEB. Ladies and gentlemen, let us desist. Because we are, the nation is, but the nation is stealing exams because you are. Yes, we are required to prepare our learners for this nation. And as the teachers engage in examination malpractices, the following day you produce a lawyer who is going to concentrate on stealing people's land and property. The other day you are going to produce a doctor who is going to kubaga you and leave a kasumeni in your body. Because you are, because the nation is. Please, ladies and gentlemen, let us desist from these kind of things. I talked about the PLE, the ungraded, 1,158, and I said they are too many. 337, the X, those who did not register, they are too many. Can you answer these questions? Right? You not? Who can tell us the 5 W's? Abamawulire batera okwogera bamanyi the 5 W's. Bwe tuba tulipotinga amawulire manyi nali reporter. Ebigezo byaffe ebyakamalirizo ka primary 7 ebya 2023 twakoze bulungiko nga omuwendo gw'abaana be twatuuza gwali mutawo gumu n'abagwamu naye abaana 23 basatu bafunye first grade ate n'abaddako awo era first grade ziri 16.5%. naye ekyomukisa omubi abaana baffe 10,158 bo baagudde ate 337 baatuula. Omuwendo ogwo gukyali munene. Twagala ng'ebya byenjigiriza department n'amasomero twagala kutema mpenda zigenda okumalawo zigenda okukendeeza ddala abaana bano abagwa tugenda kutema empenda ezo nanga tukwataganamu za stakeholders n'abamasomero nga generally enkola yaffe nga bulijjo tulina amasomero agakoledde ddala obulungi gafunye first grade 100%, n'amalala mangi gafunye first grade na second grade byokka. Naye nga ekirungi n'amasomero ga gavumenti mangi waakiri gafunyeyo first grade emu n'abalala naga private. District Inspector of Schools Mukono, olwayo tubadde n'olukiiko olw'abakuba amasomero gonna
nga tugezaamu okwekuba mu ttooki ku biki omukuti omwaka ogwedde bwe gwatambula n'ebiki bye twagala ebipya okugenda tuteeke mu nkola olw'okutereeza omulimu gwaffe ng'abasomesa. Okusingira ddala badde nnyo essira ku baana 1,158 n'abaana 337. Kino 10,000 baagwira ddala baakola ne bagwa. Abaana 337 bewandisa okukola ebigezo ne batajja. Akati nga twagala okusala amagezi wamu n'abakulembeze tulabe obuzo obuvudde ku ki, kubanga ndaba omwaka guno abaagudde ate beeyongereko. Ogwedde twalina nga 8 naye guno ate beeyongeddeko baba bangi. So kafuba waffe yenna omwaka guno agenda okulaba nga tukendeeza ennamba y'abaana abagwa mu bibuuzo eby'ekyomusanvu mu kamalirizo. Koze era n'ekyokubiri tunuulidde nnyo ku byokwerinda security mu masomero, nga twagala okulaba nga tuba abeeteefuteefu okukwata buli kusoomooza kwonna nga bwe kunaba kuzze. Kuba buli kusoomooza kujja ne kubasanga mwetegese, enkusa gye kubakusa teyenkana naokwo nga temwetegese. So gwe mulamu omukulu gwe tubaddeko leero ssebo. Gezaako okukisoma, gezaako okuteekayo omwoyo, olabe nti mu kino ekintu ekipya kye baleese katono kikeenyigamu. Mulimu metodologi yamu, naye metodologi eyo etuyamba okuyigiriza abaana abatandika okusoma n'okuwandiika mu Luganda ne mu Luzungu. Aba UNEB nga bali rizinga ebibuuzo statements ezavuddeyo minisita statement yakoleddwa performance yabadde mbi, abaana olumosa 800 tebakoze bulungi, naye obuzibu buli wangi nnyo. Ekisooka kya byonna gavumenti esaanidde kutuula n'erindirira abaana okukola obulungi nga balinze ebibuuzo kulaba bakoze batya. Enteekateeka etikka okukolebwa okuviira ddala mu nsomesa y'abaana. Amasomero mangi nnyo g'operatinga mbizibu ebyenjawulo ebikozesebwa tewali. Amasomero gennyini naddala ga gavumenti tegali well funded, era abantu abagezaako okukola obulungi essaawa bweba amasomero aga private ag'obwannannyini bebagezaako okukola obulungi. Abasomesa bennyini nabo tebali supported bulungi, ebikozesebwa mu masomero tebiri. Inspection yonna inspectorate nayo yennyini yaddikibwa nnyo, kubanga edda wabangawo inspection nga amasomero baga inspectinga supervision everything. Kati ebyo byonna bwe biba tebikoleddwa ate ne mulindira results eziri kalafu tuba twerimba bwerebi. N'olwekyo nze nkubira omulanga stakeholders bonna bongere okuinvestinga mu education. Bano abaana aba primary ne foundation y'ebyenjigiriza mu ggwanga lyaffe lino bwe baba nga tebasomye bulungi, kitegeeza neno mu second tugenda kufuna obuzibu. Ate bw'otunira curriculum kati empya teringa bino ebikadde bibadde ebyakula mu waka abaana bakulamenge oli atuuke ku pepa ebimatiyo nga bwakola ki. Kati ebyo byonna byawedde omwana kusoma, kutegeera, critical understanding kukola ki. Kati twetaaga okuinvestinga nnyo n'okuddamu okutunuulira policies ezimu mu education sector tusobole okutereeza ebintu bino. Guiding and counseling tugenda kubikolera ku zone level. At this juncture, I take Nakisunga Tudde mu masomero nti abaana bagenda okuva eka ezinabadde ntunuulira ali ajji adde okusaba 12 n'ali ekyemisana ate nga kiringa ekiki ekyeggulu akati agenda otuuka enkya ne kumakyafuukafuutu sogenda ku ssomero aba talina kyakoze eki kyalidde akati ategeerako essaawa ntono zinesigaddeyo nazo okusoma kwakuddiridde olw'okuba endya tebadde yaki yanti nonsuubira nakyo kinafiyaako ku bwongo oluusi n'osomesa nga abaana bali mu kubwongoota kyetuyita dozing akati nekibale kyandowooza nakyo obutakwata bulungi bisikola ki bisomesebwa esebwa abasinga bali ekyo ne tukikola era sebo introductory yanjula birala byenkola ebyo biri so pasono naye nze kyendowooza ekyasudde abaana
ekisooka amasomero gafuuse nnyo amakozi ga ssente gali ku personal level nti leero waba yeetaagamu ekyataano ajja kutulugunya abazadde bakireete nga tafuddeeyo ku nsomesa y'abaana maybe n'ekyokubiri naffe mu maka gaffe gye tusinziira obukuubagano obuli mu maka ennaku zino abaana baffe bategeera nnyo taata bw'anaaba taleese emmere maama n'oyomba ebigambo bya taata wamwe tabalabirira namubakuba tteke ne bagwa eri kiba tokyalinga psychologically. That's why abaana baffe ennaku zino bagwa bwe ndowooza bwe ntyo. Thank you, dear CCT, na DEO. Mukuuma abaana akaseera kano akasigaddeyo. Abaana mubajje mu mikwano gye mwabatwala. Emabega kaawo oli yeesize mukwano gwe n'amuwa omwana okuva embaale, best friend we n'amukwasa omwana omuwala amugye embaale amutwale ku ssomero. Ku ssomero batuuseyo nga wayise ennaku bbiri, n'ennaku bbiri nga best friend we ennamba z'essimu teziriiko. Mulekeraawo okwesigisa abaana ab'obuwala, mulekeraawo okwesigisa abaana eri mikwano gyammwe. Abazadde mukwate abaana mubaze mu masomero. Ne bw'oba tolina ssente genda weegayirire omukulu w'essomero ofube okulaba ng'omwana asoma. Ne bw'oba tosobola tolina ssente za bitabo, abazadde tubegayidde ne holiday badde mpanvu mufube okulaba nga at least muteesa n'abasomesa abaana basome. Nammwe abaana muddeeyo ku masomero, temujeemera bazadde bammwe, muddeeyo musome. Teri kirungi, tojja fuuka minisita nga oyagala, tojja fuuka dokita nga tosomye. Ddayo osome, beera royo eri abazadde, beera royo eri abasomesa. Emabega kaawo twabadde tulina omusomo gwe twabaddemu, kyampeddeko nga twebuuza omwana tumwesigisaani. Abasomesa batya engeri gye bayisaamu abaana, abazadde engeri gye bayisaamu abaana, emikwano engeri gye bayisaamu abaana. So kikyensaba bannayuganda okutwaliza wamu, tuddeyo ku kalica, ku nnono. Abaana baffe basome, abaana baffe bayige okukola emirimu, balekerawo okwegomba. Omuzadde omwana muwe ekyo kyakusabye aleme kwegomba, kubanga omwana ajja kusaba peni ya 5 omubogolere omulaga obukambwe, agende ewa Ssedduve amuwe peni ya 5 amwongerezeeko ebintu ebirala, akomewo ng'ali lubuto. Kye tutandyagadde okusitula omutindo gwa Mukono ne tubeera nga abaana baffe basoma, abaana tubawe facilities. Ffe olutalo lwa District Service Commission mulutulekere, tululwane nga bannabyabufuzi abakulembeze, ffe tululwane. Ne nammwe abazadde muzze abaana mu masomero nga performance bwetyo bweyimiridde etandise okukkeeya Mukono municipality. Tubasuubiza nti omwaka ogujja tugenda kulwana erinnye, kubanga kino kitulaze, era ndi ready nja kukyanjula mu council mu mwezi guno ogwokubiri. Tugenda kutuula tuteekewo pressurizing group wadde ensonga ziri mu kooti, era tusaba ne kooti eyanguye ensonga ezo esalewo Mukono ereme kufiirizibwa ku District Service Commission, amasomero gaggulweyo mu bulungi. Naye abazadde mbeegayiridde bambi muzze abaana ku masomero, abaana mubawe facilities, abaana ab'obuwala mubafeeko. Omwana ava mu ssomero because of sanitary pad, ekyo kyokka naye nga tasobola gikola ki kugifuna. Ate kaakati tulina gender balance mu baana, tutunuulidde abaana ab'obuwala naye abaana abalenzi tubakoze eki, tubasudde mu masomero. Naye ne tuwerabira nti omwana omuwala kati gw'ofaako ssaawa za kaakati bugenda kukya agende ew'omulenzi gw'otaateekateeka, omulenzi atattagane ekitiibwa ky'omwana omuwala. Neyanza neyanzege kyemmanyi ekyo kyembawadde nga bannamukono. Mukono nze nkiddamu abagamba nti maama Mukono terina maama wabula maama ye Mukono. Ffenna yetuzaala, ekoze ebirungi bingi, etuliisizza. Bangi balinnye mu municipality ku bwa memba bwa parliament nga basinzidde Mukono, bangi bafuuse ba gavana nga basinzidde Mukono, bangi bafuuse ba RDC nga basinzidde Mukono. Tutunuulire ekitiibwa kya Mukono tukikomyewo nga tukola ebyo Mukono bye yandisaanye. Ssaabasajja Kabaka Wangaale n'abagerekagereka wa Buganda bano ssebo bajja kutuusa obubaka ono
BIS seba kumperekerereka basebere